Mbamusiza Mukama waffe Yesu Kristo. Nebaza Katonda atuwadde omukisa olwaleero okumusinza kuffe tewali n'omu yavaana ku sabbiiti ewedde ng'alina obukakafu nti anaabira no sabbiiti erwali bw'aba waali yeesuneko, naye nzikiriza kuffe ffenna abali wano tewali yalina bukakafu obwo. Yensonga lwaki twebaza Katonda kubanga atuwadde sabbiiti endala nga tukyali balamu, yansonga okumwebaza. Kubanga Bayibuli etuyigiriza nti emagombe ffenna gye tulaga terikukola ki? Terikusinza. Emagombe ffenna gye tulaga akukemutidde emagombe ffenna gye tugenda terikusinza Mukama. Kale abalamu abakyaliwo kyansonga okutendereza Katonda nga bw'atuwadde obulamu mu nnyindo zaffe. Sabbiiti olwaleero si abavubuka nga bwe kyalangibwa sabbiiti ewedde. Oyinza okwebuuza nti ki ekigenda mu maaso nga tutulaba pulogulaamu ezitambula nga bwe zaalitambudde. Naye wakati mu wiiki waaliwo enkyukakyuka nga muzima bwe zibeerawo bulijjo, era ebintu ne bibeera nga bikyuse nga bwe mubiraba. Twebaza Katonda kubanga Mukama wa nteekateeka, ye amanyi lwaki ebintu bikolebwa nga bikolebwa. Kale tumwebaza olw'ensonga eyo. Njagala okwebaza n'abo abaali tebeeteeseteese kuweereza be baaguddeko bo beetegedde, be baaguddeko ne bakkiriza okukola ki? Okuweereza. Bulijjo tubeere beetegefu okuweereza Mukama. Enkya bayinza okugwako nti owooluganda gwoweereza sabbiiti ejja, ate bayinza n'okugwako ku Friday nakutegeeza nti gw'onooweereza ku sabbiiti. Kale nno tulina okuba nga tuli bajaasi abeetegese buli ssaawa yonna okuweereza ani? Okuweereza Mukama, okuweereza Mukama Katonda waffe. Kale n'olw'ensonga eyo neebaza abaweereza oba bakkiriza okuweereza. Tenzaalisa okulaba abooluganda ne bannyina kubadde baludde nga tebasabira wamu naffe. Ndaba mukyala Nsajju wali nyabo, tusanyusa okulaba. Mukyala Mukadde Bukenya tusanyusa okulaba. N'omuzaana naye tabadde wamu naffe ennaku eziyiseeko emabegaawo, nawe nyabo tusanyusa okulaba. Mukadde Bukenya obadde tetukyakulaba ennaku zino, naye nga tukkiriza nti gy'oli. Twebaza Katonda n'abagenyi abamaze okwanirizibwa, twebaza Katonda okukkiriza okujja okusinziza awamu naffe. Mukama twebaza olw'ensonga eyo. Nze neri gye mbeera mu small group gye twaniriza sabbiiti, tutera okwebuuza nti wiiki yatambudde etya, wiiki yakuyisizza etya? Amakulu nti omuntu bw'agabana naffe oba bwe tugabana wiiki nga bwe yatuyisizza mu nnaku eziba zaayise, kituwa okunywezagana ate n'okumanya nti buli muntu agumira kwani? Buli muntu agumira ku munne, kubanga ensinga mukiraba weetaaga okuba nga olina woonyweredde. Bw'obanga bw'oyiridde wekka ng'omanyi nti ogenda kusobola okuwangula wekka, zikusanze, kubanga tosobola kuwangula ku lulwo. Kyebava bagamba nti no man is an island. Ekyaba nakyusa mujja kikyusa olw'eggulo. Wiiki eno sijja kubabuuza nga bwe babeeredde, kubanga tuyinza okumalako olweggulo ekitundu ky'okusinza kyonna nga twogera wiiki bwebadde n'olweggulo ne luggwako, oboolyawo n'okumaliza ne tutamaliriza. Naye mu bitono ennyo bye njagadde okugabanako nammwe mu wiiki eno, oba gye tunaatera okukuba amabega, mubadde muwulira entalo zo zigenda mu maaso buli lunaku, ekyo tekikyali kipya. Naye mwawulira ku mukyala eyatugumbulwa, mwamuwulirako? Baamugwako ekiyiifuyiifu, ne bamukola batya? Ne bamutemako omutwe. Oyo yalibadde asobola okubeera ggwe, yalibadde asobola okubeera nze, kubanga kati wano muwongeeza we tuli. Ebintu ebyo amawulire agafaana bwe gatyo gawulirwa buli lunaku, ate nga gajja kweyongera okukola ki? Okuwulirwa. Oyinza okwebuuza nti lwaki teyabadde ggwe, lwaki teyabadde nze? Ekyo kyakwegendereza.
olw'abannanga batera okuwuliza ku primary radio era nammwe mwawulira wiiki ekajjansi tebadde nnungi ku kanisa yaffe ekajjansi ey'Abadventist. Wiiki tebadde nnungi kubanga baafuna ekikangabwa mu wiiki. Yali ntandikwa ya camp meeting. Abantu nga bategese embaga ey'ensiisi ya nnaku 7 bagenda kusiisira ku kanisa ennaku 7 bafune ebyokuyiga okwongera okumanya Katonda n'okwongera okumusemberera. Bategese sanyu kubanga bajja mu camp meeting nga bwe manya bagenda mu camp meeting yaffe wano mugenda olw'okuyiga ekigambo kya Katonda. Naye Sitaani nga bw'atwetoolodde buli kaseera ne ku olwo yaliwo. Oli yagamba nti toyinza kudduka mulabe Sitaani. Bw'ogenda waggulu mu bbanga akulumbayo, bw'ogenda wansi w'ettaka gy'ali, bw'obeera no kungulu ku nsi waali, buli wamu waali kubanga Sitaani si mubiri. Mwoyo ge maanyi agaki ag'omu bbanga ge tulwana nago. Kale ekajjansi omukadde bamuyita Sebandeke abamuwulidde. Mukadde wa kanisa era abadde mukadde nga aweereza mu kanisa n'amaanyi n'obusobozi bwe bwonna na buli kimu kyalina ng'akiwaayo n'okwagala olw'okulaba nti omulimu gwa Katonda gutambula bulungi kugenda mu maaso. Naye ku lunaku luno yali agenda kuweereza nga kuno tuzze okuweereza era nga y'omu ku abo bali ku oyinza okugamba nti ku bulletin erinnya lyekweri nti agenda kuweereza era nga bamutaddeko mwetegefu okuweereza. Naye kubanga ali mu jjumbize mu mirimu gy'ekkanisa aweereza wano aweereza wali aweereza wano, Mukama yali awadde omukisa ng'enkuba etonnye kubanga waffe tugamba nti enkuba bw'etonnya enkuba mukisa. Enkuba yali etonnye ku olwo ate nga bali mu bikujjuko mulimu n'abagole abagenda okugattibwa mu camp meeting. Naye ebweru kubanga waliyo ekidaala enkuba nga bw'etonnya kibuyaga nga mumanyi ow'e Uganda asula n'emiti. Yasazaamu okuweereza okujja ku kituuti naga nti mufunirewo omuntu omulala nze nga ngende nkole ki nyambeko okulaba nti ekidaala tukitereeza bulungi nga bwe kirina okubeera. Kale yafunawo banne mu bwangu n'afunawo ne omuvubuka eyali amukolera emirimu ewaka ne bafuluma ebweru okulaba nti batereeza ttenti kubanga yali eseese lwaki buyaga n'enkuba eyali ennyingi okugezaako okugitereeza mu kifo byalina okubeera. Naye nga mumanyi ewaffe nti teri muntu wavunaanyizibwa oba oli awo tuyinza okukozesa ekigambo ekyo. Ebintu bigwawo bwe byagadde bwe biba tebyagadde nabo tebibeerawo. Olwo waya z'amasannyalaze zaali zirinaanye akasolya kaki ekkanisa. Waya z'amasannyalaze ge twogerako ge bayitaga 3 phase. Ago ge masannyalaze gotayinza kuzannyirako nga ggwe oba nze. Ge masannyalaze gotayinza kukwatako kubanga bw'ogakwatirako wonna awo okola ki okoma tovaawo. Kale nno omukadde ne ttiimu ye bwe baafuluma okuseesetula tenti baba bagiseesetula okugiteeka mu kifo werina okubeera. Akasolya ka tenti ne kakona ku ki ku 3 phase. Bwe kakona ku 3 phase omuddu wa Katonda yali agenda okuweereza ku kituuti ku olwo noono omuvubuka eyalinga amukolera emirimu gy'ewaka mu maka ge bo be basooka okukola ki okkalirawo. Banne be baali nabo baalumizibwa era ne baddusibwa mu ddwaliro. Amawulire amalungi nti bo embeera yali egenda eyongera okubeera obulungi naye bali bo awo we baakoma. Camp meeting etandika n'omulabe Sitaani akola ki naye akola. Lwe lutalo lunene mwe tuli nti Katonda abeera akola ku ludda olumu n'oluuyi olulala Sitaani nga naye akola ki akola. Kati gwe nange abali wano olwaleero abaweereddwa omukisa olwaleero bwe tulina okuzibukira amaaso ne tumanya olutalo mwe tuli kubanga omulabi leero akulumba enkya nnumba. Newankubadde ng'obadde ogenda ku kituuti okuweereza Katonda asobola naye okujja ku kituuti n'akutta kubanga ekyo gy'emirimu gye. Twasomye ejjo ekyawandiikibwa gye twabadde mu small group Yokaana 10:10 kigamba nti omubbi tejja wabula okukola ki okubba n'okuzikiriza n'okukola ki n'okutta. Omubbi tajja wabula okukola ebintu ebyo. Omulabe Sitaani tasobola okujjako nga ku ebyo alinako kimu kyagenda okukola okubba okutta okuzikiriza okulaba nti abantu bonna basaanyizibwawo.
kale kyansonga gwe nange okuba nti buli kaseera amaaso gaffe tutunudde waggulu kubanga obulokozi bwaffe nga bayibuli bweyigiriza bunaatera okutuuka. naye bayibuli etuyigiriza lwatu nga bwe tusoma mu Matayo 24:8 nti olwo lwe luberebere lwaki lw'okulumwa. abasoma bayibuli sibawulira, olwo lwe luberebere lw'okulumwa. ago gakyali maki? gakyali mabaga. kubanga omwoyo bw'anaagenda ajjibwa ku nsi ng'ajjibwa ku nsi, tujja kwongera okuwulira ebikolobero bingi ebikolebwa mu nsi Uganda wano wonna wali abantu nga batemebwako emitwe, abantu nga bakolebwa ebintu eby'enjawulo. omusumba omu yali ku radio ya Prime Radio nga awa ekyokulabirako nga ayogera ku abaana abato abasobezebwako mu kitegedde. n'agamba nti omuntu bw'abeera n'omukyala abeera amuwasizza ayinza kuzaala baana abeere ne famire oba okubeera mu mbeera zaabwe ez'obuntu zemutegedde. naye kakati omuntu ono asobya ku mwana omuto, ku byombi abeera anoonyako ki? obitegedde byenjogerako? ku byombi kikyabeera anoonya. temulaba nti obubi buyinza obungi? naye bayibuli etugamba nti lubereberye lw'okulumwa gakyali mabaga, bigenda kweyongera okubeera obungi. mu bungi ffe abagobezi ba Kristo n'abategedde ebigambo ebyo tugwanidde kubeera tutya? kyekibuuzo kyabuuza eri mu Peetero 3:11 nti ng'ebyo byonna bwe bigenda okusebengerera biggweewo, mwe mugwanidde kubeera mutya nga mulindira n'obuti olunaku lwa Mukama waffe? oba gwe tebikolera makulu nga tebikwatako simanyi, naye njogera naawe bwe bikwatako olwaleero ogwanidde kubeera otya ng'olinda Mukama waffe ali ku luggi akonkona? abooluganda tuve ku byensi eno kubanga byonna mpewo. amagezi agatuweebwa geego ge tuyimbye mu luyimba olugudde olugambye nti kikola ki? nywereranga ku Katonda wonna ne bw'oba ng'oli mu kabi katya, olwo lwe lwazi olukola ki? olutuwanguzisa. leka tugumirenga ku lwazi lwaffe kubanga lwe lwazi Kristo olutuwanguzisa. kiki enjogerako olwaleero? njogera ku embuyaga oba omuyaga ku nnyanja. embuyaga oba omuyaga ku nnyanja. kambasabe twewombeeke olw'okusaba. Katonda waffe omwagalwa, nze nayimiridde mu maaso go ndi mwonoonyi, era sisaanye na kwogera mu maaso g'abaddu bo ogula n'omusaayi gwo, naye nkweka emabega w'omusaala ebigambo bino bireme okubeera ebyange, naye bibeere ebigambo by'ontumye Katonda waffe okugabana n'abooluganda, ffenna awamu ng'ekibiina bituteeketeeke olw'obwakabaka bwo bw'omuggulu. omwoyo omutukuvu kajje yeetwalira ekiseera kino ayogere mu mitima gyaffe, atunenye okusinga byonna atuwalule okutuleeta mu maaso g'omusalaba okwenenya, era tulokolebwe mu butali butuukirivu bwaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. embuyaga oba omuyaga ku nnyanja. simanyi mwe gye muli gye mubeera, naye nze kyesaagala okutambulirako ge mazzi. oba nyinza okutambulirako waggulu mu bwengula ndowooza, naye ate ennyonyi bwefuna obuzibu ne tuba nga ffenna tugenda kukkirira awo wali obuzibu. naye saagala kutambulira ku mazzi, n'okuwuga nako saagalira ddala. era oliwanga nti kati tugende tuwuge awo ng'ebyange bikomye. bigamba amazzi ga bulabe, mazzi malungi ng'omuliro bwe guli omulungi. bagamba nti omuliro mulungi naye nga gwafuuse mukamaawo ate tosobola gukontrolinga, gukufuga ne gukugoba n'ebweru mu nnyumba mwosula bulijjo omuliro. naye njogera ku mazzi. amazzi malungi kubanga n'okuganywa tuganywa, awatabira amazzi tewali bulamu, kubanga baga nti amazzi bwe buki? bwe bulamu. naye nze ntya okutambulira ku mazzi kubanga amazzi n'okubadde nga tegalina mikono tegalina magulu, naye amazzi gaaki? g'amaanyi. ekyenkanidde awo. juzi wano enkuba yagenda n'etonnya wano mu Bungereza, babeyita bagizi bakakensa baani bonna, naye walaba nga amazzi nga geera emmotoka
gera ebizimbe tewali kiyimirawo ng'amazzi gazze. Tsunami bwe yajja juzi mwabiraba ku TV, abantu badduka naye nga tebalina we beekweka ng'amazzi gabagoba. Oyinza okwewuunya amazzi nga gagoba abantu bonna ne bazikira ne basanga ennyumba zonna mu Japan ezeerikwa ne kabeera kakweka awabadde ennyumba awugire mazzi. Ali bwekugamba nti amazzi sigeetaaga gatambulirako otegeeragana nange ndowooza. Naye wali otambuliddeko ku mazzi oba mu bidiba oba ku lyato? Nafunako omukisa era gwe gwasembayo ndowooza okutulako mu lyato, naye bwe lyakola nga bweyitinga mpulira nsaanawo begati nenkyalira ddala amazzi, saagalira ddala amazzi. Obuzibu nga bazze ng'obadde osaabadde ku nnyanja oba ng'oli ku mazzi muli mu gwengula mugenda, gy'olaga tolabayo ne gy'ova tolabayo, olengera horizon, olengera bwengula bwokka oba sky yokka, amaaso n'otula ne gakoma n'iri gakoma. Obuzibu nga bwazze kuba akafaananyi, oyinza kwekwata ku ki okuwona? Oli agaye ku Katonda, naye Katonda omusanga mu kiseera ekyo wekwata ku lyato. Amazzi ndowooza ge mwogerako temugategeera. Tetwogera ku mazzi river oba amazzi buno bupondi, twogera ku mazzi sea oba lake oba ocean, ng'otambulira ku gayanja ago amanene. Obuzibu nga bwazze, eryato nga lyafunye obuzibu oba ship nga yafunye obuzibu, oyinza kwekwata ku ki? Oli agaye nti weekwata ku Katonda, naye Katonda omusangawo mu ssaawa eyo. Mutegedde kye ŋŋamba? Katonda tulina woyinza kumusanga okwekwata ku ŋŋamba ekintu oyinza okwekwatako physically kikuwonye. Bali baali mu lyato erya baliyita batafire Titanic. Eryato baali balitendereza dda nga kinanga kusimbula, naye bwe lyasimba ne lifuna obuzibu, tewali yayagala kusigala ku lyato eryo. Bonna bonna bakayanira nga buli obwata ate obutono obuli eri wansi ku mazzi. Kwegamba obuzibu nga bwazze ne bwe liba nga eryato lyenkanawo obunene, terisobola kukulokola, terisobola kukuyamba, terisobola kukuwonya. Omwami yali wano, omwami yali Ssekisonga endowooza yatubuulira taata we ndowooza afiira ku nnyanja mu kaseera bidde. Yagamba nti kati eryato bwe lyafuna obuzibu yalina okusalawo, n'agamba nti nfe mazzi oba nfe muliro. Eryato lyali likutte omuliro, nfe mazzi oba nfe muliro. Olina okusalawo, ate tolina lunaku lulamba kusalawo, olina ddakiika budakiika empime engere osalewo ofe mazzi oba ofe muliro. N'akapapajjo koyinza okwekwatako ak'eryato kagenda kukuwonya paka ddi. Mu Titanic gye tubadde twogera waliwo oli yeekwata kagundi ku kapapajja k'eryato, naye baagenda omutuukako nga bayiseewo akabanga nga yafa dda. Yakwata naani? Ne ice. Kale ku nnyanja tolina kyoyinza kwekwatako kiyinza kukuwonya. Oyinza okwebuuza nti ani ayinza okukuwonya mu mbeera eyo? Waliwo? Tewali ayinza kukuwonya mu mbeera eyo. Ayinza okuwonya yekka gw'oyinza okwekwatako ffenna gwe tumanyi ye Katonda waffe. Ate nga ne Katonda waffe mu ssaawa eyo naye aba taliwo mu buntu. Ayinza kukolera bukolezi kyamagero, bwe kiba kizze n'owona, bwe kiba tekizze ng'osaba ssaala y'esemba ogamba nti Mukama byonna mbikulekedde. Olina lunaku luliwa olunaku luli akyaba kyokufa era mu bibi, naye kakati bwe bityo bwe bibeera ku nnyanja. Naye kyenjagadde tulowoozeeko ffenna kye tumanyi obulungi lwe lugero luno lwesaba omusomi omwangu ate ng'amanyi okusoma obulungi Oluganda mpola mpola ffenna tuwulire tetutegeere bulungi kubanga njagala tuggyemu ebyokuyiga eby'enjawulo. Lwe lugero lwaffe oluva mu kitabo kya Yona. Yona essuula tujja kusoma essuula esooka yonna. Essuula esooka yonna kuliko ennyiriri si nnyingi, temweraliikirira, ziri ennyiriri 17 zokka. Nja kusaba omusomi atuuseeyo atusomera ekitabo kya Yona ekyo essuula ennyiriri ezo 17. Bw'anaazimaliriza nange nja kubassa mu yange ewedde olwaleero. Amiina. Yona essuula esooka
nga kuwa akazingaalo kajja tukola bulungi. Yo n'essula esooka ffena we tuli olupapula tuli ku 9:10 mu Bayibuli y'Oluganda mu ndagaano enkadde. Essula esooka tujja kusoma olunyiriri olusooka paka 17. Kitabo kino ffenna tukimanyi, tumanyi ebyafaayo bya Yona, naye nsabye tubigoberere mpolampola kubanga waliwo ekyokuyiga kye njagala tulowoozeeko olwaleero. Muyinza okusoma. Amasajja eri Yona omwana wa Amitaayi nga kyogera nti golokoka ogende Nineeve, ekibuga ekyo ekinene okirangirire, kubanga obubi bwabwe bulinnye butuuse mu maaso gange. Naye Yona n'agolokoka okuddukira e Talusiisi okuva mu maaso ga Mukama, n'aserengeta e Yopa, n'alaba ekyombo nga kigenda e Talusiisi. Awo n'abawa empooza yaakyo, n'asaabala omwo agende abe e Talusiisi ave mu maaso ga Mukama. Naye Mukama n'asindika empewo nnyingi ku nnyanja, omuyaga omungi ne guba ku nnyanja, ekyombo ne kyagala okumenyeka. N'abavuga ne batya, ne bakaabira buli muntu katonda we, ne basula mu nnyanja ebintu ebyali mu kyombo bakiwewule. Naye Yona yali ngase mu kisenge eky'omu kyombo ng'agalamidde yeebasa otulo. Awo omugoba w'ekyombo n'ajja gy'ali n'amugamba nti, obadde otya omwebasi? Golokoka osabe Katonda wo, era mpozi Katonda anaatujjukira toma okuzikirira. Ne boogera buli muntu ne muganda we nti, jangu tukube akalulu tulyoke tutegeere bwe tulangibwa, akabi kano okutubaako. Awo ne bakuba akalulu ne kagwa ku Yona. Awo ne bamugamba nti, kale tubuulire ggwe, tulangibwa akabi kano okutubaako. Omulimu gwe mulimu ki? Ova wa? Ensi yammwe nsi ki? Ekika kyammwe kika ki? N'abagamba nti, ndi Mwebbulaniya, ntya Katonda ow'omugulu yakola ennyanja n'olukalu. Awo abantu ne batya nnyo, ne bamugamba nti, kino kiki ky'okoze ggwe? Kubanga abantu bamanya nti adduse mu maaso ga Mukama, kubanga yali ng'ababuulidde. Awo ne bamugamba nti, tunakukola tutya ennyanja eno tuteekere, kubanga ennyanja yiga egenda yeeyongera okufuukuuka ennyo. N'abagamba nti, munsule mu nnyanja, kale ennyanja eneebateekera, kubanga mmanyi nti omuyaga guno mungi gubakutte okubala amaazi. Naye abantu ne bavuga nnyo okuddayo okugoba ettale, naye ne batayinza, kubanga ennyanja yali yagenda yeeyongera bweyongeze okufuukuuka okubaziyiza. Bakabira Mukama ne boogera, tukwegayiridde, ayi Mukama, tukwegayiridde tuma okuzikira ku lw'obulamu bw'omuntu ono, so tussaako omusaayi ogutaliiko musango, kubanga gwe ayi Mukama gweokoze ky'oyagala. Awo ne basitula Yona ne bamusuula mu nnyanja. Awo omuyaga ogwali ku nnyanja ne gufa. Awo abantu ne batya nnyo Mukama, ne bawayo ssaddaaka eri Mukama, ne beeyama obweyamo. Mukama n'ateekateeka ekyennyanja ekinene kimire Yona. Yona n'amala mutoba ekyennyanja ennaku 3 emisana n'ekiro. Webale nnyo. Olugero olwo ffenna tulumanyi bulungi. Tumanyi ebyafaayo ebikwatagana n'omusajja wa Katonda Yona mutabani wa Amitaayi. Njegadde tulowooze ku nsonga zino ze ngenda okwogerako era bwe naazimaliriza nga obubaka bwange bwe nzikiriza nti omwoyo bwe yambikulidde bujja kuba bukomyawo. Yona omusajja wa Katonda atumibwa okugenda wa? Okugenda e Nineeve. Mu magezi ge, mu kusalawo okwamangu amagezi, era bangi bya Katonda tebimukolera ki? Tebifuna, tebimukolera makulu, tebivuga, si emboozi enyumizibwako eya bulijjo oba olyawo. Era nga ensonga ze zaawa zaali ziwerako. Naye nga emu ku nsonga ze yawa Yona yagamba nti, nze Katonda affe nkumanyi, oli musajja wa kisa, oli bwakwagala, ne bwe naababuulira abantu bano ojja kwetwisiza mu nnaku bbiri obasonyiwe, kati ntawaanira ki? N'atandika okulizoninga n'ani? Ne Katonda ng'awa ensonga ze. Ensonga zaali ntuufu oba nkyamu? Ensonga zaali ntuufu. Ensonga zaali ntuufu. Katonda siwaakusaasira, siwaakwagala, alwawo n'okusunguwala, asonyiwa.
ate yejjusa n'okwejjusa lwaki agenda kubonereza ekifo n'akisonyiwa. Kale yona ali mutuufu. Naye abannyonnyozi bagamba nti yona okuwa ensonga zino yali amanyi nti bw'anaagenda n'abuulira abantu bano Katonda n'abasonyiwa oluvannyuma bajja kumwogerako nti nabbi wa buki, nabbi wa bulimba, kubanga byabuulidde abantu tebituukiridde. Kubanga obubaka Katonda bwe yali amutumye bwe butegedde mu lunyiriri lulwadde lwa 2 nti golokoka ogende Nineve ekibuga ekyo ekinene okirangirire kubanga obubi bwabwe bulinnye butuuse mu maaso gange. Era obubaka bwali bugamba nti Katonda ekibuga ekyo yali agenda kukikola ki? Kukizikiriza. Kakati yona bw'abuulira abantu nti ekibuga kino kigenda kuzikirira, obubi bwamwe bulinnye waggulu, mukyuke, bwe mutakyuka ekibuga kigenda kuzikirira. Katonda bwe yeekyusa ate n'akirokola, bali badde ate batandika kumusekerera nabbi wa buki, nabbi wa bulimba, byayogedde tebikoze eki, tebituukiridde. Kati yona n'asala amagezi n'agamba nti Katonda tukumanyi. Ye n'akwata makubo ge n'amuvaako n'asala amagezi n'agenda. Katonda olugendo lwe yaluwa omukisa. Nzijukira e Uganda abasinga obungi baayita mu sitole y'emu obuulyawo. Abantu nga bakeera ku makya ne bagenda ne basaba visa eri gye mutegedde gye baazisabiranga. Naye nga basimba layini abamu, era abasinga ndowooza twasimba ate munnaye bona batali waffe. Oyinza gga nti nze mumpe nkya ŋŋende. Olina kusimba ki? Olina kusimba layini. Abantu basimba layini okufuna visa okujja wano. Okujjako abamu bannamukisa. Abamu batonda ebyobugagga byabwe ng'amanyi nti nze bwe naatuuka e Bungereza mu wiikisi 2 mu mwezi gumu obupuloti bwe ntunze nja kuba nabuzizaawo dda, buno obuzimbe bwonna nja kuba nabukoze eki, nabusasudde dda nga nazimba edda nenzizaawo ne ngobulanamu. Kale abamu ne batunda ebyobugagga byabwe ne bakeera ne basaba visa. Ky'omukisa omulungi ne bakolera bulungi visa ne bakola ki? Ne babawa. Abamu n'okusaba baasaba, n'okusaba ne basiiba abamu. N'agendayo ogusooka abamu ne bamumma, n'agendayo ogwokubiri ne bamumma, n'awaliriza n'addayo n'ogwokusatu, ogwokusatu obaolyawo ne bamuwa. Kati bw'atuuka e Bungereza, abamu sitole zino zaali ntuufu, bw'atuuka e Bungereza ebintu ne bimutambulira bubi. Yeesanga nti bw'atuukidde wano e Bungereza alina okufuna empapula ezimukkiriza okukola ki? Okukolera wano. Addemu asasula ensimbi ziri ze yalowooza nti agenda zisasulira mu wiikisi 2 oba omwezi mulamba. Ne bimulema. Kati kubanga talina mpapula ne yeesanga ng'agudde ne bamateeka ne bamutikka ne bamuzzawa ne bamuzza e Uganda. Naye Uganda gy'azze nga taliseeyo kantu oba teyalikayo kantu. Kakati ate n'atandikira ku 0 buto. Naye emirundi gino gye yasabanga okumuwa visa, singa abantu tubanga twongedde okutegeera Katonda, sigamba nti Katonda abatayagadde bakuwe visa omulundi ogusooka n'ogwokubiri, naye oluusi Katonda akikola okwongera okulaga nti Bungereza gy'ogenda togenda kufunayo kyaki kiramu, biveeko asigadde wano akusinga. Naye olw'okuwaliriza n'owaliriza Katonda akola ki? Akuleka n'ogenda. Kati bw'otuuka wano n'otandika okwebaza Katonda yampa omukisa, era Katonda mpadde omukisa ntuuse e Bungereza. Naye oba olyawo ne Yona bwe yadduka n'agenda e Talusiisi yali alowooza nti pulaani ziŋŋendedde bulungi, Katonda mudduseeko. Naye osobola okudduka Katonda? Tosobola kudduka Katonda. Yona yalowooza oba olyawo nti adduse Katonda agenze ebyaliwonye. Bw'atuuka ku lyato akiira wansi mu lyato n'okwebaka ne yeebikka ne yeebaka ate eddali comfortable. Kakati mu lyato kwe yeebase amaze n'okwerabira Katonda, yeerabidde ne mission oba omulimu Katonda gwe yali amutumye. Eryato lifuna obuzibu nga mu bisombi mubiwulidde. Bwe lifuna obuzibu kwaliko kuno ba businessmen oba business women abalina ebintu byabwe ebyobugagga bagenda Talusiisi, Spain, si Spain yowe, bagenda Spain okukola bizinesi zaabwe eza bulijjo.
oyinza okuba akafaananyi nti abantu bano abalinako ebyobugagga byabwe ku lyato ali ku bo eyali agadde okusuula ebyobugagga bye mu nnyanja waliwo abooluganda tulina ebyobugagga bingi tulina amayumba tulina ensimbi mu akawunti oba bazitambulira mu bikapu Uganda bwogenda Uganda abo balina ebyobugagga amataka naye waliwo ekiseera ekituuka ng'ebyobugagga newankubadde ng'obyekutteko n'oyagala obisigaze ekiseera kiyinza okutuuka ebyobugagga bino oyawukane nabyo nga tebikyasobola kukolera kkubo tebikyasobola kukola ki okulokola ne ku nnyanja embeera bwetyo bwe yali omuyaga gwajja ne gufuukuula ennyanja yonna eryato ne litandika okuba nti ligenda kumenyeka nga bwemusomi byawandiikibwa abantu ne bakyankalana nababa nga tebakyalina kyakukola tebakyalina magezi ekiragiro ne kijja nti abaawe mwategedde mutandika okuddira emigugu gyammwe musulewa mu nnyanja naye nga ku bo teri n'omu ayagala kukwata mugugu gwe ogusula mu nnyanja paka embeera bwefuuka enzibu embeera bwefuuka enzibu batandika okukwata emigugu gyabwe basule mu nnyanja lwaki basula emigugu gyabwe mu nnyanja eryato lisobole okwewuka kyenjagadde okwogerako awo nti oluusi ebintu byetwekwatako mu nsi muno biyinza okutulemesa okutambula okugenda mu maaso ne bituzitoowereza olugendo noba nga tosobola kuwewuka osobola kutambula kugenda mu maaso kubanga olina ebintu ebigwetoolodde ebyobugagga byotayagala kuleka mabega naye ebintu bino ebitwetoolodde ebyobugagga byebigenda ate okutuzikiriza abantu bano bakitegeera nti bwetunasigaza ebyobugagga bino ku lyato fena tugenda kukola ki tugenda kusaanawo tulina okuddira ebyobugagga bino tubisuule mu nnyanja tusobole okubeera abalamu naye ekyo kyasobola okubasalira amagezi tekyabawonya emirundi egisinga weesanga nti ebyobugagga byeweekutteko ne bwoba nga oyawukanye nabyo tebimala okuyamba kutambula olugendo luno kulumalako weetaaga okukola ekintu ekyokubiri n'abasajja bano kyebakola ki kyebakola ekyokubiri baasaba naye mu kusaba kuno bweweetegereza nti omugoba w'eryato oba ow'ekyombo yabategeeza nti bannange ekiseera kituuse buli muntu akowoolaani akoowole katonda we mu lulimi ki mu lulimi lwe nze kyentegeera mu kino okukowoola katonda mu lulimi lwo kiba kitegeeza nti kati otandise okufuna enkolagana ggwe ne katonda wo tebaasabira mu gurupu bibaye tebikyakola buli muntu yali agenda kufuna ekiseera okukowoola katonda mu lulimi lwe lwasinga okutegeera ng'ategeeza ki nze bwe nti bwe nkitegeera nti gwe omanyi bw'otambula ne katonda wo nze manyi bwe ntambula ne katonda wange simanyi bikukwatako tomanyi binkwatako naye nga ndi ne katonda wange nsobola okukozesa olulimi lwentegeera ne munnyonnyola katonda wange nti ekintu kino kikoze kitya kinnemeddeko ekintu kino kigaanye nina obunafu wano nina obunafu wali katonda wange jangu ennyambe olulimi olwo bwe ne katonda wo akuwulira bulungi akutegeera bulungi abasajja bano kyebakola buli muntu n'akowoola katonda we mu lulimi lwe yona ali luddawa yona ali mu lyato wansi yeebase njagala tujjukira ekyokulabirako ekyakiri mu bayibuli waliwo kawumpuli yagenda n'akuba abaana ba Isirayiri waliwo omusajja ono bamuyita Finekaasi bali eri bali mu kusaba bali eri bali mu lusiisira omwami omusajja n'omukazi bali eri mu lusiisira bano bali eno basaba bali ku bintu byabwe birala omusajja ono kubanga yakwatibwa obujja oyinza okuyita obujja obutukuvu yakwata effumu n'agenda n'abalumbayo n'afumita effumu neriyita mu musajja neriyita mu mukazi erikwata n'ettaka kawumpuli n'akola ki n'alyoka akoma yona ali mu lyato yeebase banne basaanawo ye yeebase obuzibu bwali buva kwani bwali buva ku yona oluganda oyinza okwesanga nga gwe nange oba gwe oba nze fe tuvuddeko obuzibu mu kkanisa ya katonda ntegerekese bulungi nga gwe ovuddeko obuzibu oba nga nze nvuddeko obuzibu
kakati nze bwensuulayo bakuyita gwa Nagamba ne sifaayo ekkanisa ekola ki ezikirira. Kawumpuli yali alemedde ku bantu bano olw'abantu ababiri abali mu lusiisira eri ababiri bokka. Kawumpuli ng'ali mu kutta abantu abamalawo. Ako omusajja ono yagaa nti nedda, n'abagenda n'abazikiriza. Ku lyato erigenda e Talusiisi bano baali mu kuzikirira nga basaanawo, amazzi gayika mu lyato, eryato ligenda kumenyekamu, bakonde bakatonda baabwe tebazzeemu, basudde ebyobugamba byabwe byonna mu nnyanja balimazzeewo byonna tebakyalina kye balina, amazzi kibuyaga, omuyaga bugaanye. Omusajja eyaliko obuzibu yali Yona. Yona ali mu lyato oba mu kyombo yeebase. Ekiseera kirina okutuuka abooluganda, tulina okunoonya wa obuzibu bwe buva. Obuzibu buvaawa? Lwaki tulina obuzibu mu kkanisa? Lwaki embeera mbi? Lwaki ebintu ebitambula nga bwe birina kutambula? Omugoba w'ekyombo yalina okunoonya ng'alaba abantu basaba, basudde ebyobugagga mu nnyanja, n'agamba banne tukoze eki, ki ekireese obuzibu? Bw'anoonya ku lyato oba ku kyombo agenda okuzuula ng'ekireese obuzibu ye omusajja ali mu kyombo wansi eyeebase. Banne bali mu buzibu wakati, ye yeebase. Abooluganda, bwe tuba nga tulina obuzibu mu kkanisa, ffenna tulina okukolera awamu ng'ekibiina. Tewali n'omu ku ffe agwanidde egamba nti nze tebinkwatako, abadikoni banansaba. Basaba sukulu kabagende bakole omulimu gwabwe, gubiveeko weebake. Oyinza okuba nga gwe ovuddeko obuzibu okulaba nti omulimu guno tegugenda mu maaso. Naye ffenna bwe tukolera awamu ne tukwatira wamu, omulimu gwa Katonda gugenda mu maaso, embuyaga zivaawo, zikoma. Omusaabaze omugoba w'ekyombo yalina okunoonyereza wa obuzibu bwe buva. Era bw'akkirira mu lyato n'asanga omusajja ono nga yeebase, n'amugamba nti gwe oli musajja mungi, oli musajja ki gwe omwebase? Tuli mu kuzikira tusaanawo gwe oli eno weebase. Zuukuka osabe Katonda wo. Era akozesa ebigambo bye bimu, zuukuka owole Katonda wo, oba oli awo tunaawona. Mu ssuula eno gye nsomye wano sirabawo yonna waakola ki? Waasabira. Oba mwe mulabye olunyiriri? Yakitegera butegeezi. Singa we nsomye wandaga nti Yona awo n'afukamira n'akoola Katonda we. Naye bamutegeeza butegeeza nti kola ki? Saba. Naye ndowooza nti Yona mu kutegeera kwe yamanya nti yavuddeko obuzibu. Bw'oba owooluganda nga gw'olina obuzibu mu kkanisa, abooluganda ne bakutuukirira. Lwangi? Abooluganda ne bakutuukirira. Okakanyaza ate ensingo. Kubanga bw'okakanyaza ensingo, kawumpuli ajja kgenda mu maaso. Omuyaga tegujja kuteeka. Naye kulagana n'abooluganda, bwe mba nga nze nfunye obuzibu nga nkwatiddwa oba nga nsangiddwa mu bunafu, oli najja n'andabula, siyinza kugamba nti mwe mweyita batuukirivu nnyo, mwe abalungi kale abalungi mugende mu maaso. Ebyo biba bigenda kukonzibya mulimu. Naye ffenna Katonda afe atukoowoola nti bw'ayogera naawe leero tokakanyaza ki? Tokakanyaza mutima gwo. Naye gonda mu mutima gwo okkirize nti waliwo obunafu. Yona bw'akoowoolwa okukoola ne Katonda we, oba oli awo yakoowoola Katonda we, naye ekyo tekyasobola kuzikiza mbeera eyaliwo ku nnyanja. Akati abasajja ne beebuuza, ebyobugagga byaffe tetukyalina, tukoode bakatonda baffe be balowooza nti baali bagenda okubayamba, nabo tebakoze eki? Tebabayambye. N'abadde yeebase, omwebase, naye bamukoonyeeko, naye akoole Katonda we, embeera ekyagaanye. Balina okukolawo ekintu ekyenjawulo. Oluganda oluusi twesanga nga oluusi tusabira embeera emu mu kkanisa n'egaana okukyuka, n'egaana okuvaawo, kubanga waliwo ebintu ebitulina okwekenneenya kimu ku kimu. Tweggyeeko ebintu ebitulemesezza okukola omulimu gwa Katonda, ebituganya okutambula nga tugenda mu maaso. Bwe tumala okubiggyako tusabye. Bwe tumala okusaba tunoonyeza wa obuzibu bwe buvudde obuyinza okuba nga buleese ekizibu kino okuba nti kikyatulemeddeko. Bwe kiba nga kikyaliwo ekizibu ekyo nga tusabye embeera egaanye okukyuka.
twongera okunoonya abasajja bano bayongera okunoonya ne beekenenya obuzibu buyinza kuba nga buvuddewa ne bagamba katukube kalulu kati batandise okwekebera emitima omu ku omu ani ayinza okuba nga avuddeko obuzibu beekebera omu ku omu mu mbeera ey'omuyaga mu mbeera ey'embuyaga ku nnyanja mu mbeera mwe tuli kubanga ffenna abooluganda tuli mu mbeera ya muyaga kikkirizo oba kigaana kubanga ensi yeetabuse olw'ebigenda mu maaso era nga bibimanyi bibitegeera tuli mu mbeera ya muyaga tewakyali kiseera kyakusaaga tuli mu kiseera kizibu abasajja bano batandika okwekebera emitima nze nkugerageranyanga kwekebera mitima bakuba akalulu kanagwa kwani ani aliko obuzibu mutima gwani oguliko obuzibu batandise okwekebera gwe oba nze oba oli oba ani akalulu ekyomukisa omulungi oba omubi kagwa ku Yona akalulu kagwa ku Yona kubanga abasajja bano ekisooka baali basabye baali bakutte ebyobugagga byabwe babifiiriddwa babisudde mu nnyanja baali bakoze kyonna ekisooka ng'embeera egaana okukyuka kati akalulu bwe kagwa ku Yona mulowooza baalikoze eki ekisooka mangi gye muli mulowooza baalikoze eki mu buntu ekisooka mulangira nze mu kulowooza okwange ndowooza bwe nti kubanga bafiiriddwa ebyobugagga byabwe bagenda Spain ku bizinensi bantu balinako golodi waabwe balinako siliva balinako bronze balinako ani balinako byonna babifiiriddwa olwo omusajja yeebase gwe bategeddwa obaoliawo nti yavuddeko obuzibu oluvannyuma akati bamaze okumugwako nti yavuddeko obuzibu akalulu kamuguddeko mu buntu ekisooka okukolebwa mu buntu kukwata musajja ono ayinza kumutta oba kumusuula mu nnyanja nga tebasoose na kumubuuza kintu kyonna kubanga yavuddeko obuzibu mu buntu bw'osanga omuntu nga yavuddeko obuzibu toteesa naye toteesa naye tewali budde bwakuteesa kati kiseera kyakukola ki kyakubonereza muntu oyo eri ebaffe yenkola ekolebwa omwana bw'aba agudde mu nsobi ng'ali ku ssomero bwe bamukwatira mu nsobi kibooko kyekisooka kati okuteesa kudda luvannyuma naye abasajja bano njagala twetegereze kye baakola bwe bazuula nti Yona yavuddeko obuzibu baamubuuza ebimukwatako ovaawa gwani bakuzaalawa ye Katonda wuyaani mu mbeera mwe tuli abooluganda ng'ekkanisa ffenna tuli mu mbeera nzibu oluganda bw'abanga afunye obuzibu mu kifo ky'okumukwata ne tumukasuka ebweru amangu ddala nga bwe kisoboka kubanga bwe tulowooza nti aliko obuzibu mu kifo ky'okumukwata okumukasuka ebweru ebyawandiika bituyigiriza nti twalibadde tusooka ne tutula n'omuntu ono ne tutegeera ebimukwatako wa awayinza okuba avudde obuzibu ku mulimu gwe gwakola bamubuuza okola mulimu ki oli wa ggwanga ki eggwanga lye liyinza okuba nga lirivuddeko obuzibu oli wanzikiriza ki yevuddeko obuzibu ebibuuzo bye bamubuuza byali byongera okulaga nti baagala okukolaganira awamu naye tebaapapa kumusuula mu nnyanja newankubadde nga baali bafiiriddwa ebyobugagga byabwe bamubuuza nti kino kyokoze kubanga yabategeeza nti bannaye mumanyi nze nvuddeko obuzibu Katonda yaŋŋamba ngende Nineeve nze nebivaako nengenda etalusisa amaze okubanyonnyola byonna naye kati newankubadde nga baali basajja nga tebamanyi Katonda ow'omuggulu bamubuuza ki kino kyokoze ffe nga abakristaayo mu kifo ky'okutandika okusonga engalo nkya gundi bamukwatidde mu kikolwa bamukuba amayinja ng'omukyalo oli bwe mujjukira obulungi ensonga gye tuyiga mu lugero lwa Yona kusobola kusooka kubuuza muntu ono ebimukwatako omanyiwa awayinza okuba bavudde obuzibu bw'otegeera wa avudde obuzibu bamubuuza Yona nti ki kino kyokoze basobole okulaba oba kyakoze ddala ddala akitegeera kubanga kyekibasudde muki mu buzibu baatandika okulizoninga naye omuntu wabanga agudde mu bunafu tetwanguwanga kumukomerera enjigiza ya Bayibuli twanguwanga kumukola ki kumunenya kubanga ayinza okuba leero yagudde mu buzibu enkya oyinza okuba nga gwe ogudde mu buzibu butya bwe bumu balizoninga ne Yona n'abagamba nti nze ntegedde nze nvuddeko obuzibu
munkwate munsule mu nnyanja embeera ejja kutereera. Kinagambye emabega ku wali nti bw'obanga ofunye obuzibu nga olina obunafu mu kkanisa abooluganda ne bakutuukirira naga nti owooluganda ensonga eno tokakanyaza nsinga owooluganda kubanga bafaayo nnyo okulaba nti obulamu bwo nabwo bulokolebwa. Kakati gwe bw'okakanyaza ensingo gw'ogenda okufiirwa obulamu obutaggwaawo. Ate mu kufaako mugendako n'abantu abalala. Naye jjukira nti abantu bano abalala bo baali bamaze okwenenya mu maaso ga bakatonda baabwe. Kati bwe bafa naawe ateenenyezza mu kuzuukira ani agenda mu ggulu, ekyo kankibalekere. Naye bwe bakutuukira, bwe bantuukirira nina kukolagana n'abooluganda abantuukiridde okulaba nti embeera ekola ki? Erongooka, embeera ekyuka, kubanga ffenna tuli kitundu kya bannaffe. Bayibuli bwetyo bwetuyigiriza. Ffenna twagala okulokolebwa tugende mu ggulu limu. Yona bamufaako ekyenkanidde awo. Era abasajja bano newankubadde nga Yona yabategeeza nti aliko obuzibu, bagezaako kye basobola okulaba nti bataasa obulamu bwani? Obulamu bwa Yona. Ne bagezaako okukuba eno, ne bagezaako okutereeza, ne bagezaako okunyola zino enkundi ezireeza enkasi, ne bagezaako okutereeza naye ng'eryato ligaanye. Tulina ng'ekkanisa okukolera awamu. Tetupapa kuba bantu mayinja kubanga ffenna tuli bwonoonyi, ffenna tuli mu mbeera ya muyaga, ffenna tuli mu kaseera kazibu. Tetupapa okasukirira abantu mayinja oba kubanenya, naye tuzuule twekennenya ensonga ebasudde mu buzibu, tutandike okuteesa ffembi. Bayibuli bwetyo bwetuyigiriza. Katonda atukoowola tugamba nti mujje gyendi tuteese ffembi, naye naffe kitukakatako ng'abantu okuteesa ne bannaffe okulaba nti ffenna ng'ekibiina tulokolebwa wamu ng'ekibiina. Abantu bano kye baakola, abasajja bano kye baakola, newankubadde nga baali tebamanyi Katonda, bagezaako okukolaganira wamu n'omusajja wa Katonda ono Yona. Ekyo nga kigaanye, n'agamba Katonda waffe otusaasire, olunyira omulusome bulungi, omusaayi gw'omusajja ono kagulemu okubeera kwani? Kagulemu okubeera ku ffe. Tugezezzaako okukola kyonna ekisoboka naye ebintu bigaanye. Awo ne balyoka baddira Yona ne bamusuula mu nnyanja. Waliwo oluusi embeera etuukawo nga mugezezzaako okukola buli kimu, okusaba musabye, musiibye, mweggyeko bye mulowooza nti oboolyawo ebibaleetedde obuzibu, mwekebedde mu mitima gyammwe okwekebera embeera yeeriita ne Katondawo. Ogezezzaako okukola buli kimu ekisoboka ng'omukristaayo nga Bayibuli bwekuyigiriza. Naye embeera nga gy'osabidde owooluganda egaanye okuvaawo, olwo lw'ova mu kkanisa n'ogenda. Okusaba kubeera nti Mukama kyoyagala kikole kitya? Kikolebwe. Pawulo kyava agamba nti yagezaako okusaba naye ekirwadde kye ne kigaana. Katonda n'amugamba nti ekisaa kyange kikumala. Pawulo n'abeera n'ekirwadde kye, n'abeera n'ekirwadde okutuuka lwava mu nsi ng'ekirwadde kigaanye okuwona. Waliwo oluusi embeera mw'oyinza okubeera n'osaba n'osiiba ne bakusabirako ne bakusiibirako ne weekebera mu mutima n'ogezaako ng'omuntu okulaba nti otereeza embeera ne Katondawo. Naye embeera baagalwa n'egaana. Yagaana mu kiseera kya Yobu. Omusajja n'atuuka okuwummuka omubiri gwe naye nga Katonda alinga ataliiwo. Naye Katonda abeera teyeebase, abeera alaba. Naye mu mbeera efaana bw'ekyo kitugwanidde ng'abantu okugamba nti Katonda kyoyagala kikolebwe. Abasajja bano baatugisa ne bagamba nti Katonda waffe tugezezzaako naye omusaayi gw'omusajja ono tukwegayiridde guleme okubeera ku mitwe gyaffe. Kyoyagala kakikolebwe kubanga Yona yali abagambye nti munkwate munsule mu nnyanja, ennyanja lijja okutereera. Katonda kyayagala kikolebwe. Kwata Yona namusuula mu ki? Mu nnyanja. Amangu ago ennyanja nekola etya? Katonda kyayagala kikolebwe. Bwe kikolebwa embeera zonna zikola zitya?
zikyuka. Bw'oyinza okugezaako okuteeka omukono gwa Katonda emabega omusindike akolenga gwe bw'oyagala. Be basajja bano oba abooluganda singa gamba sikyogera mu mwoyo mubi naye abagezaako okusaba viza omulundi gumu ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ne batunda ebibugabbuga byabwe byonna n'asaba viza oluvannyuma neemuweebwa n'ajja ebungereza ekyomukisa omubi ate nazzibwayo Uganda natalina kyalina. Oluusi tugwanira okugamba Katonda waffe nti Katonda waffe kyoyagala kikole kitya, kikyoyagala kikolebwe. Abooluganda byonna bwasuulibwa mu nnyanja, ennyanja etereera. Bulijjo embeera ereese obuzibu bw'ebanga ebadde evuddewo njagala mwetegereza abasajja bano ki kye baakola byonna bwasuulibwa mu nnyanja. Nti awo olunyolo 15 awo ne basitula Yona ne bamusuula mu nnyanja. Awo omunyago ogwali ku nnyanja ne gufa. Awo abantu ne batya nnyo ani? Ne batya nnyo Mukama, ne bawaayo ssaddaaka eri Mukama ne beeyama obweyamo. Mukama n'ateekateeka ennyanja, n'ateekateeka ekyennyanja ne kimira Yona n'ebya. Naye abantu bano baategeera Mukama. Bulijjo embeera embi oba wabeerawo ekintu ekireese obuzibu bwe kivaawo oluvannyuma lw'okusaba, oluvannyuma lw'okukola ebintu byonna bitwogeddeko, abantu beeyongera okutegeera ani? Beeyongera okutegeera Mukama. Buli lw'obeera mu mbeera embi n'ogivaamu nga toyongedde kutegeera Mukama, omukisa guba gukuyiseeko. Mu mbeera embi mwe tuyigira okwekwatira ku Katonda. Kyova olaba nga Yobu ayogera ebigambo ebyo n'okubadde ng'ali mu nnaku nti newankubadde onoonzitaziza kusigala nga nkuweereza Katonda ebigambo ebyo kubanga yali amanyi omusajja Yobu nti musajja wakukkiriza, amuddizaawo emirundi gyali emeka mu bye yalina, yamukubisaamu emirundi emeka? Okay. Emirundi mingi? Okay, mujja kisoma mu Yobu mujja kitegeera. Yamukubisaamu emirundi mingi mu by'obugagga bye yali alina kubanga omusajja ono yategeera nti Katonda wange ye byonna. Yategeera nti Katonda wange ye byonna. Ekitiibwa kiweebwa Mukama, ekibi ekimala okuvaawo abantu beeyongera okutegeera Katonda. Yobu yeeyongera okutegeera Katonda yagamba nti oba oliawo omubi abadde akola byekitegeeza. Okutegeera kwa Yobu ateeka okuba nga yeeyongera okwekwata ku Katonda, neeyongera okulwera kubanga ayita mu mbeera embi. Bwe tubeera mu mbeera embi abaagalwa, tuvaamu nga tuwozebbwa, nga tulongoosebbwa. Ng'oluyimba bwe tuyimba bwe tugamba, tuvaamu nga tulongoosebbwa. Naye bwe tuyita mu mbeera embi ne tuvaamu nga tetulongoosebbwa, wabeerawo obuzibu. Katonda oluusi akkiriza embeera zino ne zijja mu bulamu bwaffe. Katonda yennyini yakkiriza embeera y'omuyaga okujja ku nnyanja. Katonda oluusi akkiriza embeera zino ne zijja okututesitinga mu bulamu bwaffe. Kubanga ne zaabu ennungi ekola etya? Erongoose bwe bagiyisa mu muliro esobole okuvaamu ebisaaniiko n'ebisasiro byonna. Katonda oluusi atuyisa mu mbeera enzibu tusobole okuvaamu nga tuli abantu abalungi okusinga bwe tubadde. Abantu bano, abasajja bano beeyongera okutegeera Katonda newankubadde nga baali bayise mu mbeera ey'omuyaga nga bamaze okufiirwa ebintu byabwe byonna. Oluganda nga nnaatera okumaliriza, tufube nga bwe tusobola bulijjo okulaba nti si ffe tuvaako obuzibu. Tufube Mukama nga bw'anaaba tusobozesezza okulaba nti si ffe tuvaako obuzibu. Kubanga bwe tuba nga ffe tuvuddeko obuzibu, tuleetera abantu abalala okusaanawo oba okubateeka mu mbeera enzibu. Abantu ne bakwatibwa ebirwadde, abantu ne bafuna embeera enzibu, abantu ne bafiirwa ebintu byabwe olw'embeera y'ekibi ebeera mu kifo awo. Ekyo Bayibuli nakyo ekiyigiriza. Twabeerawo nga lw'ekibi ekiremeddewo, weesanga ng'abantu balwala, obulwadde bugaana okuvaawo, wabeerawo oba oluusi n'okufa, wabeerawo okufiirwa ebintu eby'enjawulo olw'ekibi ekyo ekimu ekigaanye okuva mu mbeera eyo. Bw'oba nga gw'oliko obuzibu w'oluganda, bwe mba nga nze ndiko obuzibu,
kiŋŋwanidde okwekebera mu mutima gwange okumanya nti bwe mbanga nze nvuddeko obuzibu buno nsabe Katonda ekizibu kino kisobole okuvaawo kubanga bannange mbateeka mu mbeera enzibu. Katonda bw'abanga atutumye tugende, Katonda gy'akoze eki y'abeera atutumye kubanga abeera amanyi lwaki atutumye. Oluusi tugenda tugamba nti Katonda atutumye North London tugenda okukola wano effort naye tetulina ssente zinaavaawo ogwo mulimu tunaagusobola ogwo. Ekyo ebitabo by'obunnabbi bikyogerako nti kiba kibi mu maaso ga Katonda kubanga Katonda bw'abanga atuwadde omulimu ogw'okukola aba agenda n'okutuwa engeri etujja okumalirizamu omulimu ogwo. Yona bwe bamusuula mu nnyanja Katonda yali already ategeseewo ekyombo ekirala, embeera endala eneemutwala okukola omulimu gye yali akoze eki yali ayagala agende ku lubereberye. Ekyennyanja kyali kyeteefuteefu era bwe kyamumira tekyamulya, ntegerekese, tekyamudigestinga, tekyamugaaya, tekyamumenyaamenya, yali ntambula okumuyisa mu nnyanja okumutuusa ku ludda luli. Bulijjo Katonda bw'abanga atutumye okukola omulimu gwe atuteerawo engeri gye tujja okumaliririzaamu omulimu gwe. Bwe ziba nsimbi, bwe biba bitabo, bwe biba biki, tubirekere Katonda kubanga omulimu si gwani, si gwaffe. Katonda abaagalwa atutumye, gwe nange atutumye. Gwe bw'otookole ajja kutuma omuntu omulala, ajja kukozesa amayinja, naye ye Katonda ayogerebwako nga Katonda asasula, Katonda ali just, simanyi bwe kikyusa mu Luganda ekyo, abeera mwenkanya, Katonda omwenkanya, akyalira okuyita bukyali obubi mu bannakamaka, bannakasatu ne bannakana. Katonda teyeeyajja. Bw'abanga akugambye nti genda n'ogaana nti nze nakumanya oli musajja muzibu okungulira gy'otaasigira, ebigambo byajja okwogera nti oli muddu mubi, vaawo wendi. Naye lwaki okukkiriza ebigambo ebyo okutuukako abaagalwa nga Katonda atuwadde okulabula? Tusabe Katonda atusaasire tube nga tusobola okukola omulimu gwe gw'ayagala tukole. Gwe guno oguli mu kyawandiikwa kye twasomye kubikulirwa 14 kitwakyawandiikwa kye twatandise nakyo, bikulirwa 14 bwe bubaka bwa malayika basatu. Malayika asooka olunyolo olw'omukaaga nti malayika omulala ng'abuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda. Ekyo kimu, mutyani mumuwe ekitiibwa. 2 kubanga ekiseera ky'omusango kituuse. Abatufe abaagalwa tuli mu kiseera kyaki kya musango. Tuli mu kiseera Katonda kwateekera akabonero ku bantu be, ku byenyi by'abantu be. Omwoyo ng'aggyibwa ku nsi, Katonda ng'ateeka akabonero ku bantu be, gw'onoobeera omu ku abo abanaafuna akabonero ako. Waliwo omulimu gwatutumye okukola nga tunafuna akabonero ako. Atugambye nti tugende mu nsi tubabuulire nti mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango kituuse. Bw'obaka Katonda bwe yatuma Yona okutegeeza abantu bakyuke bave mu mbeera mwe baali basobole okulokolebwa. Bwe bubaka bwe bumu Katonda bw'atutuma olwaleero. Tugende mu nsi tutegeeze abantu nti mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango kikoze kitya, kituuse. Mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango kituuse. Mumusinze eyakola eggulu n'ensi. Bayibuli etuyigiriza nti bakatonda abataakola ggulu na nsi abo si baki, si bakatonda. Kyava tugamba nti mumusinze oyo eyakola eggulu n'ensi, eyakola ennyanja n'ensulo z'amazzi. Oyo Katonda. Bwe mulimu Katonda gw'atuwadde okutwala eri abantu be abatannaba kumutegeera. Ayongerako mu nnyiri eziddako obubaka bwa malayika ow'okubiri n'owokusatu. Naye sira nayagadde kuyita ku nnyiri ezo 2 olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Abaagalwa, Katonda atutumye olwaleero nga bwe yatuma Yona. Naye bw'abanga atutumye waliwo ebintu mu mbeera mwe twesanze ey'omuyaga mwe tuli kaakano nga etutumye entalo tuliwulira waliwo obuzibu wano, waliwo obuzibu wali, waliwo bye tugwanidde okukola wakati mu mulimu. Tulina okusaba.
ng'abasajja ku nnyanja bwe baakola tulina okusaba tulina okweyawula n'ebintu ebituzitooweredde ekyo nakyo Pawulo akiwaako amagezi nti tweyawulenga n'ebintu ebyo bituziyiza okutambula obulungi tulyoke tudduka naye nga tutuuke kuwakana tuteekeddwa mu maaso gaffe tweyawulenga n'ebintu ebyo bituziyizizza okutambula nga Katonda bwe yagala tutambule weetisse ky'Oluganda bya bugagga musajja yali Saddam bamuwalulira yali ani Gaddafi bamuwalulira bali ku nguudo z'omu Libya bamusanga yeekwese mu Nankani gye bamusanga naye nga ye musajja eyafuze Libya emyaka gye yali agifugidde naye ekirabo kyatuuka yali yeekwese eyo kati ebyobugagga byeyali akuŋŋaanyiza byalibadde bigenda kumugasa ki tuyinza okuŋŋaanya ebyobugagga birungi n'ebyo biyinza okukulemesa okukola omulimu gwa Katonda biyinza okukulemesa okutambula ng'ogenda mu maaso kubanga okwataganya eno okwataganya eri oyagala otambule n'ebintu byo byonna ogende mu ggulu nedda ebyobugagga eby'oku nsi bikoma ku nsi kisaa kituuka ne tubisuula bwe tugaana okubisuula Katonda ayogera ebigambo ebyo ne tujja kubisuula mu ki mu nguudo nga tebikyatuyamba lwaki tulina ekiseera ekyo tubisuule kaakati olwogenda mu maaso tusabe twekebere emitima gyaffe tunoonyewa abavudde obuzibu tukolagane n'abooluganda tetwanguwa kusonga lumwe tetwanguwa okukatuka amayinja nakuba amayinja nti we bakwatidde mu kikola gwe mba mukuba amayinja enkyayinza okubeera ggwe abasajja bano tubayigireko bakolagana ne Yona okulaba nti Yona awonyezebwa newankubadde nga Yona yafuna obuzibu naye okusaba kwange kuli nti Katonda atusaasire twongere okumutegeera nti Katonda wakisa wakwagala mumaliriza story Yona yagenda Yona mu nnaku 3 nga amaze okulangirira nga bategeeza nti mu nnaku 4 Katonda agenda kuzikiriza ekibuga abantu baawulira ne bakyuka ne beenenya era mu kukkakkana Katonda ekibuga n'akikola atya n'akiwonya leero Katonda atutumye onoogenda onookola omulimu gwe bw'otookole waliwo abeetegese okukola naye bw'ogaana ate waliwo empeera kubanga agamba nti ejja n'empeera ye mu bwangu okusasula buli muntu ng'omulimu gwe gwakola gutya omulimu gwe leero guli gutya tuli mu kkanisa ng'ekibiina ng'omubiri gwa Kristo ffenna tuli omuntu omu Katonda atusaasire tukolere wamu olw'obulokozi bwo nsaba Mukama atuwa omukisa n'ebigambo ebyo wa Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe praise team etukulembere n'oluyimba namba 56 nga tuyimiridde.